Omwana Uganda tagenda jifugaga tetulimu. Okitige. But you need him, don't you? We need each other. Now with that attitude, Mwabe Kyagulanyi bw'afuuka president, bintu bisatu bisobola okuntuukako. Either ajja kunsindika mu Ekizairo, oba mukomera, oba ku Kalabba. Zengamba ffe bwe twalwana, batata baffe bonna baalwana, okuleeta emirembe, tusobole okukola nga tukoze emirembe twekulaakulanye. Naye ng'oyagala buli kimu bakikukolere. Ekyolimba, tewalajja kikola ekyo. Tubaweereza PDM, genda mu PDM. Abantu nga mmwe mwekwatirira, n'olemu emikiso gikozesa egiriwo. Olowooza buli muntu banaamuzimbira ennyumba. Ekyo kifu. Ate bw'oddamu okundeekaanira bajja kukukwata. Kuwooza ni Museveni yakeerako kambeere nze Ssemujju saagala kulimba. Ndi nakeerako nenoza ndinokera ku Machanga Kyagulanyi yakola bino byakola. Kyagulanyi yampitako awo nga tuli muwoko tuwaaka. Naako olimba leka tutambule. Nannamuza studio nanga nange mu lutalo lumulwana mbakoleddeyo oluyimba. Nga ndowooza nti ali mu byakuyimba mwagenda okukoma. Yandeeta awo nannamuze kamwoki. Nanga muwoko muwaaka gwe tulimu mbakoleddeyo oluyimba oba olujjukira. Nti leka batambule. Museveni nga tekiyimagininga era emu kubisinga okubatabula nti omuyimbi ow'ekamwoki wa bulijjo akeera ku nkya n'abafuukira ekizibu. Honorable Asumani Basalirwa yavuddeyo n'ategeeza nti Bobi Wine singa afuuka president asobola okumutta, okumutwala mu exile oba ekintu kyonna ekirala. Tutuuse tutya wano tugenda kulabawo. Mu ngeri emu Robin Nabbanja engeri gy'asabamu kati obululu yeewuunyisa. Erimu okutiisatiisa. Nalabye mwami Museveni olunaku olwajjo gye yabadde ng'abantu bali mu kumuŋŋoola, bali mu bagoba ku katuuti. Wano ensi weetuuse. Olwaleero NRM bwe babeera ku katuuti we bali nga basaba obululu, we batoogera ku NUP babanga abatazze kkola. Muno mwe twalabidde n'omwana Balamu gwe yaleese ku stage okujja ayogera eri abavubuka nga NRM wekyusizza obulamu n'ayimbawo protestive vote. Tugenda bitunuulira. Olunaku olwaleero tusobodde okubaako okwogerezeganya n'omubaka Medad Lubega Sseggona akali amaggwa. Ne tumubuuza ebibuuzo byaffe nga DPTV Uganda. Era bw'ati bw'atuwanukudde. Atuwuliriza era atulaba ogenda kubeera ng'owulira Sseggona atuwanukudde atya. Tetumuviiriddeeko awo, tumubuuza n'ekibuuzo ku beesimbyewo ani gwawagira. Neera n'abaako gwatugamba. Tugenda beera nga nabyo tubitunuulira. Mu ngeri y'emu Deni Lobo Wassava olunaku olwajjo yakomezeddwawo mu kkooti. Amaziga maama we gaamukulukuse nga ga mwana wange nze muzaala. N'ekyannaku yaddiziddwayo e Luzira ajja kukomawo mwezi gujja. Nabyo ngenda beera nga mbikuwa mu bujjuvu. So nga ate Betty Kamya Turiomu gwe baakamala okuggyako obwa IGG katwejjukanye mu bimu ku ebyo ebigambo byazaayogera, then tulondemu tubeeko ne bitwebuuza. Enteekateeka nnyingi era bingi bye tugenda obbeera nga tutunuulira mu mboozi gy'otandise oba gye tutandise. Kankole bwe nti nkomewo. DPTV Uganda, Dawn People Television. Zaako basebo ne banyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera, webale nnyo webalire ddala. Omukutu gwa DPTV Uganda yeze Sajjime, mwebale nnyo mwebalire ddala abatugoberera. Nsiima nnyo abatuweereza obubaka. Gwatwala obudde bwo n'owandiika comment ng'owabula otubuulira bannange, nsiima nnyo. Nja kubasaba
tuwuliziganye nga tuyita mu comment. Mbuulira wabeerawo ensobi gingambe. Naawe asiima nkwebaza nnyo nkwebaliza ddala. Tutambula bwe tutyo nga tuwabulingana. Mpabula wenkoze ensobi okwongera okulaba nga tutereeza omukutu gwaffe gubeerere ddala gwa nsonga nga tetukola kalebule wadde okubeera nga tukonjera abantu. Njagala kusaba ntumireko ku bantu abatugoberera. Banaye tweyanziza nnyo tweyanzeege. Tusiima bwongerwa kyenyinza obbagamba nti tetubatwala just for granted. But tusiima ebitagambika. Video gimpeere like. Yakatwegattako genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga buterevu ensonga etambulire ddala. Tugenda kutandika ne w'omukulembeze gy'ayolekedde olunaku olwaleero wakati mugenda maaso n'okubeera nga akuyega bannayuganda okubeera nga bamuwa obululu okumutuusa entebe mu ntebe. Leero ennaku z'omwezi 14 lunaku lwa 2 mwezi gwa 1225 ayingidde Kibuku gy'agenda okubeera nga atandikira, so nga ate olukuŋŋaana olujja okubeera nga luggalawo lujja kubeera Butalejja gy'agenda okubeera nga atambulira olunaku olwaleero wakati mu kubeera nga asaba bannayuganda okumwesiga bamuwe oba bamukwase eggwanga lyattu lino Uganda asobola okubeera nga alitambuza omwaka 2026 231. Kale bw'atyo ze zigenda obeera entambula z'omukulembeze era nga yasimbudde dda. Tukkirize mu Uganda abantu gye bayaayaanira naye nga Bobi Wine gy'atusuubiza waliwo bannayuganda naddala nga bwe baga nti emiti emito gye giggumiza ekibira. Waliwo omwana gwe ndabye wano, mwana mugezi, ojja kukkiriziganya nange ng'omaze okuwulira ebigambo bye. Muwala muto naye bw'owuliriza endowooza sooka otuwa akatambi k'omwana oyo. Akola upon my fellow students, abavubuka abali emyaka eginsingako, that's all my fellow students in all schools of Uganda, whoever have a national ID to vote. Wenna olaba umbrella we tikinga kubuta Uganda tikinga cause sawa zino my fellow students tusoma but tetumanyi kyetugenda kukola cause offices etwalibadde tukolamu ziri mu basajja ba myaka 7 myaka 8 nakweyongerayo abasajja abakulu nenga kakati webateekawo age limit bazimenya bumenya nenga ate obwo olaba ate kibasinze oteekako nnyo Islam age limit abasomesa kuba bagamba abasomesa aba government balina okoma balina we bakoma ensonga lwaki ekyo bakikola kubanga bakimanyi nti omusomesa wa government afuna ssente ntono nnyo n'ate abo abanene ababa bali mu offices agawaggulu bo tebabagambako. So my fellows, nga olina ID tosula kalulu, we just next year olaba umbrella tikinga for better Uganda. Yeah, I wish you the best. Thank you for listening to me. Thank you. I wish you the best, people. Yeah. So akola owulidde pointi z'omwana ono. Mwami Museveni tumuwulidde emirundi mingi ng'awummuza banne. Bano kati bakuze batuuse emyaka egiwummula n'abawummuza. Ekibuuzo kiri nti gw'owummula ddi? Kuba naawe woofiisi gy'olimu waliwo abagisobola. In fact n'ogikola obulungi n'okusingako. Gw'owummula ddi? Abasomesa bawummula, ab'amagye bawummula, baani bawummula, gw'owummula ddi? Bw'owuliriza ensonga z'omwana ono zirimu eggumba si lyokka n'obusomyo munda. So abaana nga bano ojja musanga nga ye mukulembeze w'enkya, naye tuyinza okumma ebirowoozo byabwe, okutegeera kwabwe,
omwaganyo olwaba abeeremeza mu office kakati mureting omwana oyo gwe ku 10 omuwaako mmeka ku 10 omuwaako mmeka katweyongereyo olunaku olwajjo nga Bobi Wine atambula wakati mu kunoonya obululu waliwo kasiru kyagala nnyo kikozesa naye ate kyekituufu yabadde yeekubidde bulungi amagengere naye ng'essanyu lya mwoki wa gonja bamugamba yogerayo ekigambo eberebereberebere yogerayo ekigambo eberebereberebere soka otuwa omusajja oyo ebaite essanyu ery'omwoki wa gonja obusajja yenna omulaba nga ali bulala erwe kale katugende olunaku olwaleero tufunye ng'ama omukisa okubuuza Honorable Sseggona ebibuuzo bibadde 2 byokka bye tusobodde okubuuza tubuuzizza Honorable Sseggona nti anyway lwaki tubiddamu wano ng'ate gye tulaga soko tuwe ebibuuzo ebyo DPTV nsaba ombulize Honorable Sseggona yeetaaga ebisanja bimeka okuwummula President Museveni akamala emyaka 4 ekifaananyi kyotusiigira kubanga tulaba naawe singa ofuna obuyinza okyasobola okweremeza mu ntebe kakati ekirungi akkiriza nti sirina buyinza abakola constitution baateekawo ebikomo ku bisanja bya president okutuusa Museveni lwe yabijjawo ayogeddeko n'agamba nti temubeere ekyokulabirako mugoba Museveni kulwa mu buyinza naye ate nammwe temuva we muli naye tetuli mu buyinza tuli mu lutalo kukwata buyinza ye alowooza nti tuluviiremu wano tulute naye abantu baffe bayiga obutakyamuukirira n'okusalirawo mu kukyamuukirira bwe munaagamba nti ebintu babirekera ebibuuzo 2 nga w'obiwulidde tubibuuzizza mu mwoyo gwa bannayuganda kyemmanyi nti naawe ekyekibuuzo kirina nti Sseggona bw'oba ogamba mwami Museveni aludde mu buyinza naye gw'ogamba aludde mu buyinza ayina buli ekyetaagisa okweremeza mu buyinza ayina emmundu ayina ssente aluddewo mu buyinza experience agiina alwanye zi gavumenti ezibaddewo okutuukayo we yabukwata bw'aba nga yeeremeza mu buyinza naye nga naawe Sseggona akyayina ekifo just ekyobwa MP nga toyagala kukivaamu ekibuuzo kyaffe kibadde nti gwe toyolekedde kufaanana mwami Museveni ayina obuyinza gwe singa ofuna obuyinza era abalonzi be bakyakuyinako obuyinza nti basobola okukugjayo naye singa gwe obadde n'obuyinza ng'obwa mwami Museveni obadde tomufaanana kyekibadde ekibuuzo omukulu ye akyanukudde agamba nti ekirungi tetulina buyinza ekibuuzo kiba gwe bw'obanga ofunye obuyinza togenda kweremezaawo okusinziira ku bye tulaba ekikulu sirina buyinza bano be bantu be tugamba abagezi naye ng'ebintu ebisookerwako babitunuulira mu ngeri ya lusaagosaago na kujereegerera because okweremezaawo kutandika ddi kutandika n'ekiwoomereze olina emyaka 5 ng'omubaka wa paalamenti kale ensi ogiweereza emyaka 10 ne kiva mu myaka 10 ne kigenda 15
kati ovudde mu 15 oyagala kifuula abunomo myaka 20 naye otugamba olwana Museveni. Ekituufu kiri nti Sseggona wano toyawukana na mwami Museveni kubanga gw'otulagidde nawo nti nga toyina na buyinza osobola okwekakaatika ku bantu. Twongere Sseggona. Abatamanyidde ddala kyakukola be twetaaga okuyigiriza mujja kwesanga mu nsobi nga ate mukyayinza kutuna na mukulima mayoni gye mwatusindika okukomawo. Giddemu. DPTV nsaba ombulize Honorable Sseggona yeetaaga ebisanja bimeka okuwummula. President Museveni yakamala emyaka 4 ekifaananyi kyotusiigira kubanga tulaba naawe singa ofuna obuyinza okyasobola okweremeza mu ntebe. Kakati ekirungi akkiriza nti sirina buyinza. Abakola constitution baateekawo ebikomo ku bisanja bya president okutuusa Museveni lwe yabijjawo. Ayogeddeko n'agamba nti temubeera ekyokulabirako mugoba Museveni kulwa mu buyinza naye ate nammwe temuva we muli. Naye tetuli mu buyinza, tuli mu lutalo kukwata buyinza. Ye alowooza nti tuluviiremu wano tulute. Naye abantu baffe bayiga obutakyamuukirira n'okusalirawo mu kukyamuukirira. Bwe munaagamba nti ebintu babirekera abapya abatamanyidde ddala kyakukola be twetaaga okuyigiriza mujja kwesanga mu nsobi nga ate mukyayinza kutuna na mukulima mayoni gye mwatusindika okukomawo. Ayogedde ngambye emyaka 4 n'agamba giri myaka 4. Abamu tetubala myaka 4 tubala emyaka 4 najjo tugigatta ku 4. Eje jamalibwawo simanya amekanso simanya biki. Ejo tugigattako ne giwera emyaka 4. 7 si yakamala mu buyinza emyaka 4 gyokka giri 4. Ekyokubiri nti mwagala tuleke Museveni ayogera ku experience tulekera abantu bakyakayiga abatalina kye bamanyi betulina okuyigiriza obuyigiriza. Njagala kubuuza myaka 15 toyina muntu gw'oyigiriza kumulekera kifo ekyo atulage ky'omulaze atuwe ku ky'omuyigiriza. Ogenda kuyigiriza ddi nga n'emirala 5 gw'okyaliyo. Ekirala mwami Museveni anenya abamuvuganya okubeera nga tebalina experience basobola okusuula eggwanga mu ntata era tebamanyi gye livudde. Sseggona ogamba nti abo be mulina okuyigiriza oyigiriza bameka be baani? Ddi lw'ogenda okumanya nti olina okudda ebbali ozimba abalina okubeera abakulembeze abaddako? Obukulembeze wabuyingira oli mwana muto obanga oli muvubuka muto. B'ogamba nti tebalina kye basobola basinga myaka gwe gye wajjiramu. So bw'oddawo n'otunuulira buno obuvunaanyizibwa bugenda kudda eri abalonzi okulondawo. Kyekiseera tugenda kulonda baddiikuula kubanga basobola otegeera ebituluma. Si mu bubi abayivu mutulimbye nnyo. So twongereyo. Ekirala ambuuliza ab'ebusiro bo babimeka kubanga luli baali bagaba kimu ekisa kya Katonda ne kibaawo ne bampa sofa 3 era nina okukkiriza nti bagenda kumpa ekyokuna. Bwe banaabanga ab'ebusiro bansiibudde nga bampummuza nja kuwummula era mu bitiibwa. Kyesaagala kwe kugendera ku maviivi kwe kugendera mu bunafu nze kyesaagala kwe kutuuka ku mbeera esuula obwesigwa. Ekinkuumidde ebusiro era ekinkuumizza bannabusiro ne bagamba nti bakyannonda okukuuma bwesigwa. So si kuwuliriza aboogera naddala abo nga tebategedde
n'ensonga togikwatira mu kupapa. Ekirala abantu baagala nnyo okutusonyiwaza okulwanira obuyinza. Museveni bwe yagaana okusonyiwazibwa okulwanira obuyinza. Musanyufu nnyo n'abantu beewaabwe Gomba basanyufu. Okay. Kati tutandike n'ekyo kyasembezzaayo. Abantu baagala nnyo obbasonyiwaza kikyategeeza baagala nnyo okubaleetera okulya nti kyansonyi okukomawo ebisanja by'oyagala. Sseggona bw'atugamba. Era ekizampo gy'atuweerako ye ya mwami Museveni addidde ekibi akiweerako ekizampo. Kwega tuwaliyo ekizampo nnungi ng'ez'aba Mandela. Ekizampo gy'otuwa ya mwami Museveni. Ddala ekyokulabirako kijja otya ku kibi. Ky'ovumirira era ky'ogaa nti oyagala kijja mu buyinza. Ekyokubiri, Mukulu Sseggona agambye nti tayagala kulabikanga kwegamba munnafu. Sseggona ye alowooza nti wano waali bwakera ku makya nakkiriza n'agaba bannange n'omulala akwatemu mbwe ekyo kikolwa kya bunafu. Statement ye. Bino ebibuuzo sibimubuuzizza mu nsobi. Buli lunaku batugamba nti bategeera. Ne twagala naffe okugezesa okutegeera kwabwe. Nga bw'abibuuzizza, nze simanyi oba abyanukudde nga ggwe bw'oyagala, naye nze tabyanukudde nga we mbadde njagala. Mbadde ndowooza asobola okubeera omugezi okusukkako awo. Nkiddamu, mbadde ndowooza asobola okubeera omugezi okusukkako awo. Kale, tugenze maaso okutunuulira ekibuuzo ekirala ku bantu abali mu reeso 8 abeesimbye okubwa pulezidenti. Ani gwalabamu embavu? Ani gwawagira? Tugende mu kibuuzo kino. Bana abeesimbyewo 8 okuvuganya ku ntebe ya pulezidenti. Olina gwalabamu ow'omuzinzi alina ssemateeka ekwata ku nsonga z'Abannayuganda? Ekisooka nga bwe bagambye ebyokwesimbawo si bintu bya kukyamuukirira. Okay. Nyina abantu be nalaba nga bagenza okugyayo empapula, waliwo gwe nalaba nga ayambadde empale ennyimpi agisibiddeko ettaayi, bwe yavaayo n'agenda ali awali capati ye mu kaveera ng'atudde awo ku ttaka. Ebintu bino tubiggyemu katemba. Abantu ab'omuzinzi bali 3. Nze ninako omu. Tweyinza gamba nti Museveni si wa muzinzi naye atuufuze bubi. Okay. Jeno Mugisha muntu mulungi. Alliance for National Transformation. Alliance for National Transformation. Mulungi alina experience naki. Naye kirabika abantu tebamwettanidde nnyo. Abantu bakyatambudde n'owange Robert Sentamu Kyagulanyi. Kale, atumenyedde era naggukanga ku Robert Kyagulanyi Sentamu kwatava. Abaana bagamba ku Bobi Wine kwesiva. Kati bwe tuba twogerera Sseggona agakwatava. Naye ate okukkaanya ne Bobi Wine kwatava mu byaddala oba kwatava kuba akyalina emitima gy'alina okusedutinga gidde gimuwagire. Awo nze naawe nkikulekedde ne ku Bobi Wine kwatava. Mugisha muntu nange namubagambako wano. Mulungi nnyo naye ebyobufuzi bya Mugisha muntu byetaaga mu America, byetaaga Bungereza mu nsi ezigoberera amateeka. Ne wano e Uganda tewaliwo byetaagira ge mazima. So kale tweyongere tuve mu nsonga ya Sseggona tugende ku Asumani basaalirwa. Asumani basaalirwa yandiba kati asaalirwa. Ensaalwa ku ye emutuddemu akasajja kakutte embazzi amazima gali nti n'obuswiriri kasajja kanyiivu. Tufune ku bigambo bya Asumani basaalirwa. Egifugaga tetuliimu. Okitige? But you need him, don't you? We need each other. Naye with that attitude, Mwami Kyagulanyi bw'afuuka president, bintu bisatu bisobola okuntuukako.
either ajja kunsindikamu ekizairo oba mukomera oba kukalaba with that intolerance of his. Three things I'm telling you. Ebintu ebi amukolachi bisobola okuntuukako. Amukolachi I don't understand. Ane Uganda tagenda jifuga nga tetuliimu. Lwaki omuntu asobola okukera ku makya n'alowooza nti Bobi Wine bw'ajja mu buyinza asobola ebintu bisatu n'ekisinga obukulu okumussa kalabba. Eyo statement nnene. Kungwa abuuzizza wamukolaki? Wamukolaki? Sigenda kudda mabega mu bantu bonna abazze bagamba nti Bobi Wine takyakwata masimu gaabwe. Nakugamba ne mu business naawe ndaba oyina abantu b'oyina okuleka mu bulamu. Obeesonyiwe otambuze olugendo naddala nga kyoliko kituufu. Kiddamu oyina abantu b'oyina okuleka naddala ng'omaze obbategeera tobaleka bulesi just mu bbanga. Oteekeddwa okubategeera bw'omala obbamanya n'olaba nga mu pulaani zo n'ebibalo byo tebaliimu baviire. Asumani basaalirwa ekisooka yatulimbye olunaku olwajjo nti abaamusindika okuleeta etteeka ly'ebisiyaga baali balonzi. In fact yali mutuuze e Bugiri naye omutuuze chairman wa NRM naye abantu b'e Bugiri bwe bati bo bwe balowooza ku mukulu amanyiddwa nga Asumani basaalirwa. Katufune ku b'e Bugiri. Him, don't you? We need it. Ane Uganda tagenda jifuga nga tetuliimu. Okitegere? But you need him, don't you? We need each other. Naye with that attitude, Mwami Kyagulanyi bw'afuuka president, bintu bisatu bisobola okuntuukako. Either ajja kunsindikamu ekizairo, oba mukomera, oba kukalaba. With that intolerance of his. Three things. I'm telling you. Ebintu ebi Amukolachi bisobola okuntuukako. Amukolachi I don't understand. Kakati lumu nayogerako n'omu ku bantu be. Basebo ne bannyabo nze Henry Maganda Matia Kyowolo otudde. Nfunye obuzibu olwaleero olw'ensonga ndi kujja kwogera ku musaadha oyo bamweta Asumani basaalirwa MP wa Bugiri Municipality oyo president wa Jema Justice Forum ekibiina ky'ebyobufuzi era omwami oyo mukwano gwange Asumani basaalirwa so munsaasire Asumani basaalirwa mumuwereze message eno kuba amasimu gange tagagema okuva emyaka 7 bwe yayita mu parliament tagama amasimu gange. Asumani basaalirwa leka kutuswaza nchiramu. Asumani basaalirwa leka kutuswaza ati etime nga abantu bali kukoba nti yes abasoga bategeera ate oli kutuiza inuma mubatuvume mabega nti abasoga titutegeera kubanga Asumani basaalirwa oli kufaana n'omwana owa senior 6 avaayo yajja mu office nga ali kulira amaziga bamubuuza obayire ki ogulenzi ogunene guti guli kulira amaziga bagubuuza obayire ki nti isaabiri owa nasale ava kuniina ku kigere owa senior 6 ali kujja mu office alira amaziga nti isaabiri owa nasale amuniinye ku kigere. Asumani basaalirwa leka kwegayita ku basaadde abakaire abali kulira abali kulamentinga nga balamentinga lwa mwana muto mu byobufuzi agamaziga galekere gabampuuga n'abali kulira agamaziga Segona babwanika bamukaaku bamabikke bona abo amaziga ago gabalekere iwe bo omusogo omugezi webuuze lwaki ovaayo okwidda mu kamera. Asumani basaalirwa president wa Jema ekibiina ekikaire ekyatandikawo nga Bobi Wine ezira idinti alidambya obufuzi 30 years kumpi actually 20 years ago. Asumani basaalirwa eyasoma amateeka senior lawyer eyagasomeira nga ni Bobi Wine tiba idinti alisoma amateeka awo nkulaga by'omusinga
oli president wa Jema ekibiina ekyamaanyi ekikaire okusinga Nuupu. Oli super lawyer eyasoma emyaka mingi ino nga Bobi Wine titwidi nti alikyuka yasoma amateeka. Ndi ku ensonga lwaki tosaanire kulamentinga. Asumani basaalirwa waida mu byobufuzi bimazeemu emyaka 3 30 years Kyagulanyi ajja okwida ebujiri tu campaigning ngoide parliament nga wakesimba we mirundi 3 ng'ogwa bugwe. So omusinga experience mu byobufuzi buti sinzira kwebyo n'obukulungu omusinga otegere nti no boida ku TV ng'olamentinga niwo oswala. Imwe lwaki timuswala omwana omuto naali kubaliza owanasala ali kuliza agasaddaga senior 60 ani nye kungere kushigere wavanere ng'oli kuweneroti bakubuuza obayire ki isabiri owanasale ani nye kushigera nsambi eteke ku Kakongo ivule oli kuswala. Lwaki okubye lwaki Kyagulanyi tagema masimu go Kyagulanyi sentamu Asumani basaalirwa tasobola kugema isimu ya muntu ali mu mbaliga mu byobufuzi. Mu byobufuzi bya Kyagulanyi it is one way. Ebyobufuzi by'omulembe guno ebya Nuupu oteekwa okuba nti ojja mu direction ndala gye tutambuliramu. Buti wa Asumani basaalirwa kamera daakulaga mweda mu mitima gy'abantu nga Asumani basaalirwa obwira atambulira mu direction eno ate emisana yaira mu direction yindi. Abo abantu Kyagulanyi tatambula nabo. Asumani basaalirwa kankoberenga muganda wo mutowo era mukwano gwo nti abantu bakwogeraku nti otambula n'abantu abatuluguniza ensi eno obwire iwe bw'otambula nabo. Anti oyenze ensonga lwaki Kyagulanyi tagema masimu gwe yakukyawa. Kyagulanyi takolagana na muntu alya mu lulimi ne muluzise. Tosobola kuba mukatuli kyoli embidde ate n'obaseeka tikisoboka ekyo. Abantu bako Asumani basaalirwa omukazi asinga okuba mukwano gwa Anita Amongo n'omuntu akasinze okuliza Busoga ekyo zeena nkiikiriza. Asumani basaalirwa abasoga bakukyawa balina obulumi mu mitima olw'ensonga okolagana n'abantu abatuusiza kadaaga maama waife mu mbeera eyo bweni mikwano gyo. Asumani basaalirwa ekyo kyonka. Ebyobufuzi bino bye tuli mu ssaawa eno tutambula na muntu ng'emusana n'obwire tuba mu direction ndala. Iwe woba olamentinga Kyagulanyi lwaki yayidye bujiri yandogerera obubi ati okundi campaigninga oli president wa Jema nono president wa Nuupu okitegeera lwaki ayogera ku liina lyo ebyobufuzi ebyensi yona boogera ku personality. Donald Trump emirundi ogwasooka omulundi ogwasooka yali akampeininga ng'akuba omukyala Hillary Rodham Clinton ng'ayogera ku Tina DP aye ng'akuba Rodham. Guno omulundi ogwayiraku Donald Trump yayida era yayida kukuba Joe Biden. Joe Biden bwe yavaaku yakuba Kamala Parker. So be sharp enough okutegeera ebyo nti ebyobufuzi toyida bwide kwogera ku DP oyogera ku bantu. Aye ekyama kiri nti abantu beetaaga obe ni direction ndala. Abantu bakubona nti wena buti oli mu direction exactly mawo gyatambuliramu. Asumani basaalirwa omukazi Anita Amongo gwokolagana naye n'akyusiza abantu bonabona General Museveni gwakozeisa okugulira bana byabufuzi ba wano Anita Amongo oyo dalingiwo anti wowo zambu kodi oyo nzemu no. Asumani basaalirwa nekyo ezira kindi ebyofuzi ffe bye tuliku titwikirizaganya na muntu omisana oba nife ate obwire oba nibale. Vaamu ebyo ebyobufuzi ebyo bikyamu salawo oluuyi lulala. Salawo oba nga katuntu ye yava mu FDC yaira mu NRM aye yademo kwambala yero yasigala mu NRM ya wagati awo afanana ngeri envu erikaali kwenga tiri ya kiragala tiri ya yero. Wena buti abantu bakubona sotori na ozira kizibu kyona ife tuli kwetaaga ore basaalirwa Asumani oweiro oyo. You know very well ebigambo bye tuidenga tuogera. You know very well okukuleeta mu ntebe ate wena nga bw'otagema masimu gaife nga tunatwikiza nti ni kye twakukolera okutuuka mu parliament
ni Kyagulanyi yeno weno tamunigira idukira bulungi nakukubira isimu konze hajiri avala ampulire nti avuire mu kalulu aje ku radio wakoba iwe mwene cha radio ya send konze haji kamukubire haji mukubire akoba ati yes konze haji ndi kusaba nja kusasula radio program oje ku radio langirire navuge motoka na idebuji paka haji okuja ku radio ogwo omutima twagukolanga olwensonga twali tukidi nti olilalala nife 10 ku 10 ayo kitizana abantu abali kucholya busoga obwire Asumani basalirwe ekyo kikuveemu akukoba kwaba mwino tweno yo Asumani basalirwe yatuvuzanga emotoka twagema akatono ke tulinako koife no mwana waife tulikukwendo ide tulikweta go ya Asumani basalirwe oyo kati ebigambo byoyo omwami tetugenda biddamu amasimu gange tagakwata naba mukwaba bavuga nga amamotoka gaabwe kubwerere na Asumani basalirwa takwata gaabwe omusajja agambye nti Asumani basalirwa Bobi Wine tomunenya okolagana na Anita Among wefananyiriza Nobert Mao olinga eryenvu eriryawo lyengedde teryengedde lya yellow lya green diryawo kati njagala kuddayo ko katone mabega ekibiina Asumani basalirwa kyalimu kyebayita Jema Justice Forum ekibiina kino kyatandikibwawo mu mwaka gwa 1995 simbanyo ba Bobi Wine yali ludda nga tannayingira na ndongo nga muto 1995 era ekibiina kino mbone kiremesebwa okubeera nga kiparticipatinga mu byobufuzi okutuuka mu 2005 we bakola referendum era ne wajjawo ebibiina by'ebyobufuzi naye kyaparticipatinga mu kalulu ka 2001 nga mu kiseera ekyo eyali pulezidenti waakyo yali Kibirige Muhammad Mayanja kakati ekibiina ekyaparticipatinga mu kalulu ka 2001 kirwana n'ekibiina ekize mu 2020 owulira kirwana n'ekibiina ekize mu 2020 era bagamba nti aze mu 2020 yabalemesezza okujjako mu 7 era singa akwata obuyinza ajja bakwata abateeke kalabba ya Asumani basalirwa lwaki tetuvaawo katweyongereyo tuve ku Asumani tuluddewo nnyo n'endowooza ensonga ebadde erina okunnyikira bulungi nnyo nnyini ddala Robina Nabbanja Musafiri Robina yayombye n'abantu Robina Nabbanja yayombye n'abantu ayogera bamuŋŋola ayogera bawuggana boogera people power our power bali ku protest vote abagamba parish development model yagambye gwawogana yakukukwata nkusibe tuwe Nabbanja nze ngamba ffe bwe twalwana batata baffe bonna balwana okuleeta emirembe tusobole okukola nga tukozesa emirembe twekulaakulanye naye gweoyagala buli kimu bakikukolere ekyolimba tewalajja kikola ekyo tubaweereza PDM genda mu PDM abantu nga mmwe mwekwatirira n'olemo emikiso gikozesa egiriwo olowooza buli muntu banaamuzimbira ennyumba ekyo kifu ate bwoddamu okundeekanira bajja kukukwata obutaba na mpisa kyemuba temufuna namu kati ondeekanira nkole ntya olaba nze naakalaba Nabbanja ayombye
tondekanira boddamu kundekanira bajja kukukwata kati ondekanira nkole ntya olaba nze naakalaba naye agambye nti twalwana Nabbanja yalwanirawa Nabbanja yalwanirawa bamukube ngumi kozi juzi mukanaka Nabbanja anyize nalabye mwami Museveni jo ng'Anita Among ali katuuti abaana nga bali mu kuyimba protest vote kulale ya NRM abaana nga bayimba protest vote era Anita Among n'abagamba nti ewe muwoza protest vote muzeyi ffe tetujja kubikkiriza agamba mwami Museveni kyokka si yali mu byogera abazze ku lukuŋŋaana be bayimba protest vote kyokka ono yamatiza muzeyi tetujja bikkiriza kati mutambulira kyo nnoonya obuwagizi ng'olwedde be munoonyamu bali ku nsonga za protest vote tuwe Nabbanja bw'oba olina kyoyetaaga oyita mu bakulembeze abakulembeze bonna mwabasuula abantu nga mmwe mwemuletedde n'ekibiina kyaffe okusereba kakati onootumali nga mwalonda bannuupu sekona gwe walonda gwoli waawa tulina gwe otumalonda bano musobole okubabaweereza kubanga si buli muntu kyasobola okutuukirira prime minister kati oleekalira mu bantu abantu bakusunga ekibiina kyo kikuba ku ttaka mwawagira nnyo olwo mubalaba abo be basuula ekibiina kyaffe naye mumugyeko ebipapula bye ndabe kyayogera kyagamba ate teekako n'essimu yo oba oli awo kyayogera kirimu naye nga tamanyi ngeri gyakola ki yakireetamu aleekaana buleekaano Nabbanja anyiize ate teekako essimu yo essimu ye olowooza abadde aleese empapula nga tamanyi nti essimu yeetaagisaako bw'aba teyagiteddeko ayina ensonga ze lwaki agiteekako aleese birowoozo weetaaga mukubira ssimu ng'abikuleetedde kujjako gaa nti oyagala muno oba mwagala mutiisatiisa olaba eyayogerera mu maaso ga mwami Museveni wamutiisatiisa n'olagira akwatibwe kale ate musajja wattu atali mu maaso ga Museveni kofunye essimu ye Robinah Nabbanja Musafiri katuveewo tweyongereyo abantu bangi tebategeera Bobi Wine gano ge mazima bamulabanga politician in fact bamulabanga muyimbi kati kino tekiri kuba NRM bokka kiri ne kuba opposition kankuzeeyo mabega nkujjukize nti Bobi Wine nga tannajja yagenda mu bibiina eby'enjawulo ndowooza kwaliko DP ne FDC bonna abo ne bamusenza luti sajja tu ne yeekwanyakwanya n'asituka n'abaako ne bapolitician ab'amaanyi be yatuukirira okubaguza ekirowoozo kye ne batakigula nga balaba kapere n'agenda mu maaso bw'agenda mu maaso kakati bamuggulako lutalo mpalana naye nga amazima gali nti yabatuukirirako kati bagamba ono yatutuukirirako abeera atya ng'ate y'ensonga nezijjukira David Lutalo oyo nga yakajja ng'ensi tennamumanya yagendako ku kalenda awo nasinkana Misachi Baronadi Mayinja n'abeegayirira ayingire Eagles yabeegayirira nno n'okkuba amavi ne bamutambuza gendo ojja kudda finally ne bamala ne bamugaa tewaliiwo kifo naye bwe bamugoba waayita akaseera ka myaka ndooza gy'alinga 3.4 omwana yasumulula endongo
nga kati ate abakulu beetaaga David Lutalo gwe mutwe omukulu bo ne baddako wansaawo nga gwe mutwe omukulu ye main bo ne baddako wansaawo olwo bakuba posta David Lutalo olwo ye munene. Mulekerawo okunyoomanyooma abantu. Banyooma Lutalo olw'endabika gye yali alabika nga balabira ddala talina makulu. Bobi Wine bannabyabufuzi bamulabanga omuyimbi omuyaye Rastaman Kiyaga bonna ne bamwesamba. Njagala kutegeeza n'abamwesamba abamu bakyali mu kibiina. Namboze yamuga sijja kuwagira sagala nkulimbe. Nkubuulira mazima sijja kuwagira naye ngenda kuwabula. Namuwabula era Bobi Wine akyebaza. Yamuga asigenda kuwagira naye nja kuwabula mu byobufuzi. Namboze yatuuka nakkakalaga kituufu kati ono yaliwo. Dulifet waliwo kati yaliwo ate n'ekirala asusse. Yensi twakuse mu Jungando oyo. Boza ni Museveni yakeera ku Kambere nze Ssemujju saagala kulimba. Boza ni Museveni yakeera ku Kambere nze Ssemujju saagala kulimba. Ndinakeera ko ndoza ndinokera ku Machanga Kyagulanyi yakola bino byakola. Kyagulanyi yampita kaawo nga tuli muwoko tuwaaka. Naako olimba leka tutambule. Namuza studio nanga nange mu lutalo lumulwana mbakoleddeyo oluyimba. Nga ndowooza nti ali mu byakuyimba mwagenda okukoma. Yandeetaawo nandamuze kamwoki. Nanga muwoko muwaaka gwe tulimu mbakoleddeyo oluyimba oba olujjukira. Nti leka batambule. Museveni nga tekiyimagininga era emu kubisinga okubatabula nti omuyimbi ow'ekaamoki wa bulijjo akeera ku nkya n'abafuukira ekizibu. Naliko n'omusajja omu profesa akagundi tokalaba mwerabidde mukulu amanya Mushega nti abaffe basoma abagere naye ono wa ghetto najja kati kyekyo abafuzi b'omu Afrika bonna bonna kye beerabira nti bw'ogula Bassemujju n'obamalawo bonna oyinza okera ku nkya akuba bulooka n'ajja nga tokyayinza muzza mabega ate nga tiwamwetegekera ne mukeera ku nkya ng'akulembera eggwanga muga yatuusa atya neko ne profesa omungaga gisobola kulemberwa Kyagulanyi ne mugaa you have no choice. Mukeera ku nkya nga yaliwo akulembere nga temukyalina kyakkola. Choice gy'olina kwetaba mu kuleetawo okukyukakyuka okugasa buli omu. Olwo osobola okwetaba mwani asalawo ani anaddirira. Naye buli w'obeera nga obanga amazzi gakulukuta n'ogayimiriramu tegajja kujja. Walaba amazzi bwe gatwala Katonga. Gaali gajja ng'ebitoogo bigakutte ebisansasansa. Ekiseera bwe kyatuuka nga gayiti amaanyi gagawezi gateekwa kugenda. Buli ekyaliwo gagenda nabyo. Ebisolo kakibeki. Kati ekyo Museveni kyayolekedde. Olwo n'ateekawo poliisi, olwo n'ateekawo amagye. Ekiseera bwe kinaabeera kituuse gwe weewunye Sudan nze naliyo nga Bashir ava e South Africa nga bagenza omwaniriza ku kisaawe. Ssemujju Nganda netagamba Museveni yekka naye kennyini teyalowooza nti Bobi Wine gwe bandibadde badiscussingako mukadde kano n'okumulwanyisa ate tebakoma mu discussingako wabula n'okumulwanyisa. Na bwe tubanga tweyongeddeyo Sozi Kaddu Mukasa akubiriza programu emanyiddwa nga Zimba Ensiyo ku mukutu gwa BBS Terefayina ayina gye buvuddeko kibuuzo kye yabuuza. Njagala tugende mu kibuuzo kino kikulu nnyo. Tugende. Tuli mu Uganda nti mu mwaka gwa 2020 waliwo abaakwatibwa mu ngeri eno tebalabikangako mu kkooti tebamanyiddwa gye bali. Naye tuli mu Uganda etambulira ku ssemateeka gwe twakola mu 95 awezeza emyaka 30. Nze ngaalidde ku ssekukkulu eziwera mu nsi muno nina obweraliikirivu abamu tuyina enkovu ku mitima. Ebintu bwe biti byatutuukako dda mu famire zaffe. Kuliko ku bijja byaffe awamu we tuteekateeka okugamba nti tusimbewo busimbi jjinja tuteekeko erinnya ly'oyo tulage nti oyo taliiko ffiire. Naye ng'engeri gye yabula yeeno yennyini ekwatibwamu abantu nnaku zino. Olutalo olwaleeta NRM Buyinza ekyaluwagiza ennyo kulwanyisa biri okuggwaawo. Ffe ekituleeta amaziga ku mutima nti ebyalwanyisibwa okuggwaawo bwe tutunula tulaba nga bye biriwo byennyini senga vuddemu ngazzeemu.
nja kutandikira wa muto wange Simeon Nsubuga lwa nsonga. Simeon Nsubuga si muto wange kyokka. Obi Mityani Nsesi Munasingo munnange ebyosooka n'obize ebbali. Simeon Nsubuga bwe yamala okusoma obusomesa Makerere n'abuvaamu n'agenda n'asoma obupoliisi. N'olwekyo bwe kituuka ku ky'okukwata abantu, omusirikale ateekwa kukwata atya omuntu amuyisa mu process ki omutuusa mu kkooti. Ekyo Simeon akimanyi bulungi. Simeon bigambo biwulidde. So abantu balina enkovu ne buli lunaku enkovu bongera kubeera nga bazitakula. Sinakindi okutondawo ate ebiwundu ebipya ebigenda okufuuka ate era enkovu endala ku mibiri gyabwe oba oliawo ne ku mutima. Katugende katono nnyo katuyiteko ewa Dean Lubowa Sava. Dean Lubowa Sava olunaku lwajjo zaabadde ennaku z'omwezi 13 ennaku z'omwezi 13 nabategeeza nti lwe lunaku lwe baali bataddewo okulaba ng'akomezebwawo mu kkooti okuwera ennemba n'emisango egyamussibwako omuli obutagoberera guidelines z'ebyo ebiweerezebwa ku mpewo, okulumba abantu, okukakkanya ebitiibwa byabwe n'okuweereza nga talina layisinsi. Dean Lubowa Sava olunaku olwajjo yakomezeddwawo mu kkooti naye nga gaabadde maziga okuva eri maama we. Yagambye ono omwana wange ng'era maama aba maama, omwana oba ayina ensobi oba ki maama abeerawo. So maama wa Dean Lubowa Sava bambi olunaku olwajjo amaziga gaamuyiseemu asaba omulamuzi ate mutabani we, wabula omulamuzi teyabiwuliriza. Newankubadde ng'olunaku olwaleero okusinziira ku bannamateeka olunaku olwajjo okusinziira ku bannamateeka ba Dean Lubowa Sava baabadde bazzegawanyo okukakasa nti omuntu waabwe bamufunira bail adde eka alye butaala awoze ng'ava bweru oba oliawo. Kino kyagaanye omulamuzi n'amusindika addeyo eruzira. Wakomezebwawo mwezi gujja, sijjukira bulungi date ne mwezi gujja. Kitegeeza Dean Lubowa Sava omwezi ogujja ekkomera agenda kubeera ng'aliwezaamu emyezi 2. Musajja nno baamukutte ebiri serious. Waliwo eyagambye nti Dean anyuma nnyo nga talina nviiri. Kino kyakuvuma. Dean tekijja kukola. Dean abeera smart nnyo ng'alina enviiri. Era smart nnyo ng'alina enviiri. Kale katuveewo tusembeyo ne Betty Kamya tuli omwe bwe yavaayo n'atutegeeza nti abali b'enguzi balya z'Abannayuganda naye tebalya zize. Ye bw'anaakeera ku makya n'alwala, Mwami Museveni ajja kuyita akanyonyi yakamutwale bamujjanjabire mu America. N'agamba ne bwe bibeera binnya mu kkubo nze tebinkuba, emmotoka banvugira mu nnene, ebinnya sibiwulira era bikuba mmwe. So katuulye ku bigambo bya Betty Kamya tuli omwe. Bino byonna yabyogera nga igigi we butuukidde olwaleero nga ekifo mania ne emye oba zzaako ki tunaabitegeera mutuwe. For us seated on this side, me here and Mr. Makababari, none of us is going to die in Mulago Hospital because there is no medicine. I'm telling you the truth. If there's no medicine, he will call the president will put him on a plane and take him to America. He is not, and I am not, a victim of corruption. You must know who the victim is and start fighting as victims. You who will die in Mulago Hospital because you don't have the option of going to Nairobi. And when there's no money to work roads because UNRWA has mismanaged roads and people have stolen money,
and the roads are bad, me, I'm and Mr. Kamabare here, we are driving VXs, we don't even feel the potholes. It is you who is feeling the potholes. And for you with your small car, big kawishi, every day you are in the garage, the cost of maintenance is yours. The cost of his maintenance is on NMS. Badaya badiga bayina engeri gye beeyagalamu. Agambye nze banvugira mu V8 siwulira binnya. Siwulira binnya. Naye gwe musajja wattu mukazi wattu oli muka wish. Buli lunaku opandaganya tova mu galaji. Kale ate ekyenjawulo nze gw'osasula ssente za maintenance naye nze mpumuza buwummuza wali bwe beeganye ne bampa endala. Owulidde abantu tebalina bizibu, tebalina bibasumbuwa wabula okumeketa omusimbi gwaffe batyo. Anyway, tetugenda beera nga tusukkawo awo ye Betty Kamya tuli omwe kati former yaddirira Justice Mulyagonja ye yali mu kifo ekyo n'alekulira ndowooza ng'ennaku z'omwezi zaalinga 15 August 2020 awo. Betty Kamya n'akwata then naye yawummuziddwa emyaka 4 gy'aweddeko then ne baleeta ate omujja gwe bakamala okulayiza mu parliament wali. Kale yenza Sajime mukutu gwa DPTV Uganda ntambudde ne Morgan Keys 25 official Kalidalu content creator the Ruwero's finest Kulens yabaddeko songa ate abe ku mapesa abaddeyo bulungi nnyo okubeera nga kunyigira buli limu kyakya kyokakasa nti buli kimu kikuwoomera era kikutambulira bulungi. So nebaza ttiimu yonna gye nkola nayo mwebale nnyo mwebalire ddala. Nammwe abatulaba tusiima bwongerwa tugamba nti temujjanga okwo era tetubatwala just for granted. Mukama Katonda abeere nammwe naffe abeere naffe mbeere bulungi.